akusobola kulaba wali gundi condoms abachina balina condoms ennungi condoms ziri side condoms section ya condom nazo basalako ebbeeyi soka tugende mpola mpola omukozi onoonya kijjako onoonya wali condom because nazo wanoonyeza discount yakula ba condoms zina discount alina ekirala olaba tetulina okugamba abantu baffe naddala na Uganda sirimu gyali kati wana obulwadde obwazuuse mu sowaani mu sowaani eyo obulwadde obwo bwe nakuwa omulimu n'ogaana obulwadde obwo kasita ogwa ebbakuli ogwa ebbakuli olulimi lwo lujjamu ebituli egyo bayita batya obulwadde obwo kasita ogwa ebbakuli bukwata olulimi lutandika obukubamu ebitulituli paaka kano koolaba kano nga owulira obanga ali kuki ku miti paaka nyama ku nyama mu lulimi oluganda kano kalungi bayidawe kalukumu bitano ngulirayo peya nkugulirayo yeno peya yeriwa yeno oba kaikamu kambuli kamu kalukumbi si kalukumbi bitano kalukumbi bitano njagulya Jacobo obupiira ngulya type emu ngule ne kanate kali mu flavor elimu chocolate oba dan flavor kaba mu flavor elimu chocolate omuvayo nana akalala kike ekirala bagenda kunsabuna njamugulira obupiira kati waliwo buno baba na Uganda buno life guard wakansamba life guard onvumira ki mwene Kenzo mwali akunsolemu ate musumbu waffe abebbali mulina entalo zammwe mwenga bali akunsolo egyo Kenzo baye yali eyono naye alabika yali eyo omusajja omukulu bwayogera ebigambo mulekerawo okuleeta abakyala bammwe mu maaso g'abayimbi oguzibu kakati sibu bwe mufuuka ba president mbagambe tina obupiira babuseera buli kamu kalukumu bitano bakaseera babuseera wakati sasira omwana bakaseera ku 15 sasira omwana nabyeko size ya Khalifa kambuze Jacob bino byonna obiguze kugenda kukola ki nguli abantu banga bebuna mwaya ndi mufumbo nguli abantu banga bebuna mwaya nadde ku size yo Jacob yabampi nale ku size yo no Khalifa banana Jacob tobango kajja kukolera oli abalonzi aneda sebo tekisoboka akabanana kajja kukolera banana kubanga nakulaba ko nga tunaaba ojukira luli kabana kajja kuyamba kano kalungi nnyo kakakamu kati eno size yani Arwasa iyo Arwasa tutalimu muno kale Jacob bampadde bagenda bagenda kituufu kamuwadde ng'omukulembeze w'abagambe abaana b'ebunnamwaya mwenda omukulembeze abagulidde obuntu buli muno era abalaze nti yabukozesa era ndi mufumbo era aguze bumeka anti kati obuzibu bwegenda okuva okufuluma nga tolina lisi Okay, omulungi atulaba okusebulisa twako gamba oti akansenti oli bulungi olunaku olwaleero is the official opening Freedom City Chinatown branch olwaleero batugamba ennaku z'omwezi 2 November ajja kuba bagula enteekateeka yo yatandise dda wenjogera mu ddakiika ntono nnyo abantu bajja kuba bayingira bafulire ku bintu ebyenjawulo bw'otunula Freedom City ebbanga ebbugumu libadde likendedde ebbanga eriiseeko emabega kwawo naye bw'otunula waggulu awo olaba nga abantu bangi batandise tubanga bayiwa mu kifo kino baza okulabika nti befunira ku byenjawulo ku byesava naddala nga tusemberera ennaku enkulu eza December mu Christmas wetwogerera gwe abadde ava ku Entebbe Road ng'ogenda kunonya Chinatown mu bitundu ebyenjawulo olwaleero tuguddewo branch wano ku Freedom City kintu kigenda beera massive nnyo abantu bo bagambye abavyerera ku Entebbe Road n'okugenda eno yonna nabaga katubatayiza wano ku Freedom City mugimanye ebbanga lyonna kifo kyamaanyi nnyo kati ate bwetwange twongeddeko Chinatown ensonga zekwanga zanjawulo nnyo atulaba wanjogerera tubulayo dakiika ntono nnyo wano tugenda okubanga tuyita nga baggulawo olunaku olwaleero the main entrance ojja kuba oyita wano ogende ogule ebintu by'osinga okwagala mulimu byokukozesa ewaka mulimu ebyamasanyalaze mulimu buli kimu kyeweetaaga mu bulamu bwo ojja kubeera wano mu Freedom City ku Chinatown mukimanyi ebiseera ebisinga emiwendo gibeera wansi mukko okusinziira ku maduuka ag'enjawulo Chinatown yo emiwendo gibeera mukko wansi ate giri affordable eri omuntu wa bulijjo wano wendi tubulayo kaseera katono nnyo kyebagamba nti okulanga kuweddewo katugenda mukulaga musono ogenda okubeera wano naku olwaleero nga Freedom City etugulirawo Chinatown abantu ab'enjawulo we bali wetwogerera bw'olaba waggulu awo abaza okugula ebintu ebyenjawulo simanyi
abakedde nabo babeerewo nga bazze kusuubula ku bintu ebyenjawulo abazze okugula ebintu abakedde dda zigenze wera saawa ng'emu kitundu nga wano wakutte dda saawa emu kitundu nga wano wakutte dda kitegeeza mujjukira ekyali ku Lugogo Mall kyekigenda obeera wano olunaku olwaleero so tugamba Freedom City Chinatown Freedom City taking over olunaku olwaleero so embeera bwetyo ogenda obanga tutambula naye maaso tujja kuba tufuna abantu batandise okuyingira batubulire bo balowooza kyo kuba nti babasembereza Chinatown Freedom City naddala bawangalira ku Entebbe Road oli stade wine ne kamuzeko bakyali bange wano naye mugamba mutya olwaleero nga muli smart nnyo kino nga mukipize nnyo anti tuzze wano nga China egabudde bintu bya layisi nnyo ekyomutwalo kya 15 kati omuntu oyinza okusubwa omukisa ng'ogwo kati nife abawuba security tuzze okuuma abantu abo yesebo niwojja n'essimu yo totiya gyabakuma bulungi nnyo nga Chinatown bwegabudde ebyobwereere kuba biringa byabwereere naye omuntu atalinamu kasente newojja n'akatonotono gyawotobulayo tobula kyogula ni switi abeeramu mwe mulya mutya nga batuwadde Chinatown ku Entebbe Road wano isano ly'amaanyi kuba abantu batubba nnyo batucupula batuwa ebintu ebitali bituufu naye Chinatown egaba ebintu bya layisi ng'ate biri oligino epasi yobadde ogula emitwalo 10 ojja gigula ku mitwalo 5 kati nze nsaba abannayuganda bakozese omukisa ogwo olwaleero bajje mu bungi nnyo kuba uba weerise ekintu tetemutya nti abantu bangi bajja kubabba teri kuba muntu kiri kitya ndi bulungi muganda bulamu bulungi ebyokwelinda ddedde ebyokwelinda uba security Uganda omuntu ave waka nga yeeraliikiriddemu nti ebyokwelinda biri bitya asooka mubuulire tuli professional tuli batendeke security yo tebeeraliikirira abantu kati mumuwulira mutya okubanga batuwadde Chinatown wano ku Entebbe Road tuwulira bulungi nnyo kuba buli kimu kiba kigenda tutambula bulungi muze ku kyaliwa ng'ogamba otya bulaza naye nga bitambula bikyane leero kalubyemukko nnyo ekyo bulungi tugezaako muganda wange mugamba mukyala mpola tugezaako yesebo abantu abali abatulaba abadde eraliikire nagamba ngenda kujja waliwo abantu bangi security eri etya adive kati mulimu gwe tukola twalongosaamu kuba kati tukola nga twasoma era twaupgradinga buli kaseera Miss Uganda Uncle Fabrice CEO Chinatown Bro Nganange Jacob Mtize 5 4 3 2 1 Msindwa na line wano security Msindwa line mbili tagala line mbili tamingira Msindwa line Bembate Msindwa line hivyo tutakuyinga Msindwa line nga bwegambye olunaku olwaleero Freedom City Chinatown eguddewo olunaku olwaleero so ekyenjawulo ekiriwo ndowooza we among the people abasoose okuba nga tuyingira mu kifo kino nga celebrity track okubuulira embeera nga bweri n'okulaba ebyenjawulo Jacob Mtuze is around ogamba ate my brother kitambula bitya owulira otya nga mu kitundu kyaffe batuwadde Chinatown kirungi nnyo because we have been missing Chinatown ku side zeno ebadde Entebbe eyo kati egizeeko wano ate emiyonde gyabwe mirungi ate nze nkoze nabwe ebbanga ddene twakolako nayo ku Mr. Right nga basponsa baffe batweetinga bulungi batuwa netugenda shopping mu Chinatown tusanyuse nnyo kuba tulina Chinatown ne mu Makindye abagabo ate tuli so honored nino akwanga tubasaba nti abantu basinga okukola muno babeere baffe bamuno abamu kitundu kyaffe ava mu kitundu kyaffe muno oyo mukulembeze omulungi oyo mumanyi bamuyita 7 omukulembeze omulungi asakidde abantu be 7 bamuyita 7 yayigayo ku Luganda oli otya bulungi oli bulungi abantu basanyufu nnyo okugulawo Chinatown ebyo biwulira can you get that open up Chinatown oh yeah gamba you say naffe tuli basanyufu basanyufu okugulawo Freedom Chinatown pardon okugulawo Chinatown okukalafu Chinatown wano ku Freedom City bano Freedom City tubaniriza mwenna abatulaba
This is too fast. Yeah, Polam. Okay. Tubaniriza. Tubandiliza. Mwenna. Abatulaba. Muje ku Chinatown. Freedom City. Yegwani, what's your name? In the 7 as well. What did I see? I use an old China. Hey, Ni hao. Ni hao. Ni hao. Wow. Ni hao. Well, how do I say? How are you? How are you? Ni hao ma? Ni hao ma? Ni hao ma? I want to say I'm good. I'm good. 我很好. 我很好. What about I love you? What about I love you? 我爱你. 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 과가라 뇨. 언제가라 뇨. 과가라 뇨. 我是哪国人啊？我是中国人。Oyo muyaye muveko. Muyaye. Olimba. Ali panna. Jacob, kati ono wamufuna otya mukwano gwo? Ono 7 bebali mu gundi ya Mr. Right. Nange we namufunira. Ono mugezi kola bono. Mugezi nyongo How long have you been in Uganda? 8 years. 8 years. Doing what? I'm the advertising manager in Star Times right now. I'm also a Chinese language teacher. You can teach me in China? Yeah, Chinese. Where can I find you? You can find my account, TikTok. Hey, what's your username? 7 Mandarin. Yeah. Bannaye kati awe tuli bannaye sasa ndogera kuyiga Oluchina era bw'ojja wano mu Chinatown waliwo n'ebigambo biwandiikiddwa mu Luchina. Hygiene, how do we read the hygiene? Hygiene where? They are there. How do you call hygiene in Chinese? Hygiene, oh okay. 日化用品. What? 日化用品. 日化用品. Yeah. Yes. Hygiene. Food. Food stuff. Food. 食品. 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 Good. Okay, last one, beverages. 饮料. One? 饮料. 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 Tagambe yingira olo. Lingyao. 饮料. Lingyao. Okay, I wish you the best. Yes, of course. Okay, Jacob. Bernard. Tunasigaza ki wano e Kampala? Oyo bamita 7. Muzibu mugezi. By the way, she's good in production. Okay. Mulungi mu production, mulungi mu creating what we call stunt biki mulungi nnyo oyo. Lighting biki byonna na 7 wa tabu nnyo. So 7 yo yitaga kuba mukwano gwe. Otwala. By the way, she's friendly. N'omusanga ku TikTok n'omuliweleza message agiddamu. Mulungi nnyo ali friendly nnyo. Wow. Wetegerera abantu ab'enjawulo Jacob basa nsonga bayingira. Oleo tukidde wano nga abantu bangi. Kino kitegeeza ki Jacob? Abantu okubanga beeyunidde Chinatown. Bulijjo Chinatown abantu bagiwulira buwulizi. Kati ebasemberedde kumpi. Tino omuntu wa bulijjo asooka okujja n'akola ki? N'alaba kugira emiwendo gye baalabanga eri tinga giri mu kitundu kyabwe. Makinde Ssaabagabo erina abantu emitwalo 26 egy'abantu abalivinga mu division 3 kati gw'osula Masajja waliwo Ndejje waliwo ne Bunamwaya kati abantu ebo emitwalo 26 egiri muno weginaabanga zizzewo nekisa shoppinga kibategeeza nti economy yaffe egenda kukyukako naffe abafuna mu musolo tujja kuba twesimidde ddala. Nimrod, the baddest mulabage mu Chinatown wano gamba otya my brother? Tambula bitya? Abantu bali ku Entebbe Road wano mubatereddewo Chinatown kyebadde balinda kitegeeza ki? China bagitaddewo ffe just twaze kuwagira kintu twaze kukola n'ekirala but of course toyo akabi bintu biri cheap because ngenza okutunula ku 52 inch TV nga ya mtwala 35 era ninze wano pick up nzitikke magalakaliza dduuka nga bakaligulawo so abantu bajje bakole shopping ebintu biri cheap bya serious abadde ku branches ez'enjawulo akyanjawulo kiki tugenda okufuna wano nga ku Entebbe Road abawangalira kuno ekisooka kya byonna eno yesingayo obunene esinga ey'erugogo ate esinga eyakamwesi eno esinga zonna ziri mu Uganda kati ziri 3 lugogo eyasooka okuggulawo then ne baggulawo akamwesi kati akamwesi ebadde esinga obunene ku lugogo kati eno yezisinga zonna obunene olw'emuwendo okukka wansi abannayuganda batulaba basinga bamanyira okujja ne bagamba tusalireko ate ng'olwedde emiwendo giri wansi lwaka ki bw'oyinza obbawa
kati wano already babasaliddeko dda musalideko banna eno supermarket si byakuteesa because already akabeeyi kalungi. Yes. Abantu wangalya ku Entebbe Road n'okweyongera mu maaso obubaka ki bwebawanga tuguddewo Chinatown? Obubaka bwe mbawa bannange mulete famire zammwe mukubire baganda bammwe boyfriend guwakyawa nga kati toyinaamu mukubire mangu mangu akulete shopping ekintu kikwasaganye. Wow, that's good. Nayanza nnyo okwogerako naawe katuleko okole tuli n'omukulu w'amaanyi. Ani mukulu? Amusinga obukulu. Ono mwana muto mwana muto. Bakwanga ziye kati. Wafudde dyembala, nakulabye embala ekiro. Osuze otambula. Katonya nasuze entambula. Okutonya batovudde mu nnyonyi. Ntuse saawa nga 12:00. Era sinaba kugenda waka madamu tanakonda bako. Ono ogwa. Ntuukidde wano ate bwe nva wano nina ekivulo ku Capital City. Ekiro kya leero. Nayo mukwano gono Eddie Kenzo just so good day kankuba akalango kange. Okay muyimbi si mukwano gwe. Eddie Kenzo just today Tracy Melody unknown ni acidic vocals Love Fest ya leero era bwe nva wano 12 ate ngende wali ogenda kwebaka ddi muganda wange yajja okunoonya sendolo za twebaka actually kuva Friday because nava mu bala Friday saa 9 nensimbulirawo paka Mbarara netuuka ku macha netandika okukola show ya Regi olwavudde mu show yasimbuliddewo ne parkinga wano era bwe nva wano kivulu kirala nja kuwummula enkya Monday. Wow, that's good. Bulambu nyumba ina sente ate ozikulema okukola nga okyali muvubuka kiba kitegeeza kati bansabe shopping wa wano nga siyinaamu ate oyo ogenda batwalira TV enene 35 mu road by kyonna kyekiri tujja kumala nekiggwa Abasasuliwa. bagamba batya Show Yingtai. Show Yingtai. basasulira ajja tuyiseyisemu mpolampola tulage ebigambo bino ebigambo binyonyoke Show Yingtai. 7 Abasasuliwa. awasasulirwa showing time. Show Yingtai. Where they pay from? Yeah. Awasasulirwa. Yes. Oh wow, that's good. You see, they have Luganda, English, and Chinese. But we don't know how to speak Chinese. I'm teaching you. Show Yingtai. Showing time. Tewafulumirwa. 没有出口。 No exit. 没有出口。 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 Indeed, tuli mu They are Chinatown. just 4 letters. And then you're saying a lot of things. Yes. 4 letters. Ekyaffe kyekiwanvu ate tukyogera mangu. 没有出口。 7. They are just 1, 2, 3, 4. Yes. Just 4, but in speaking there is a lot of what you are saying. Wale yafunudde ennaku ezo. Amazing, right? Your language is funny. Okay, Jacob. Okay. Shishi. I leave you. 谢谢。谢谢。 Shenshie. 谢谢。 What does it mean? Thank you. Thank you. Oh, thank you. Hakuna Sheshe. nakakwata. Sheshe. 再见。 Bye bye. Yeah, 再见。 Chache. 再见。拜拜。 Tatien. Kati Jacob. Katobo kwana obogenda kwana otya. Wakusanga. Shishi. She wants. Kubanga abevumo. Naye nga kiro kitulina okuyiga ennimi kubanga nekiswaza laba ennyukuta emu 2 3 4 yakisomera ddala naye kyonna kyekiri nkugamba okiddemu kyasomye okiddamu sisobola nze nakwata biwemula byokka nga kyekiwa nemukulembeze eno tunafuna tutudde wali njabbe kuyitiramu ebigambo ebiwemula naye nga kyo kyekiri tujja kwegwako nze kati omaze oyitaayitamu ogenda kuyitaayitamu soka okuyitaayitamu tulabe ensonga bwe zitambula najibu njagala kusobola kulaba wali gundi condoms abakyalina balina condoms ennungi condoms ziri side condoms section ya condom nazo bazisalako ebbeeyi soka tugendewo aha ono mubanja ono manager Chinatown era olina omwekwatako nnyo nga tugenda kwa Mr. Right ono natuga bajaji wemumala mugeragera mukole shopping yalabikako wadde omanyi sirikwata twafuna abatuuka ewaffe ne tubawa ebirabo twali tumanyi babatuuma benyini bwe baba basindika twabalinda nga abakiikirira waliwo ababa bakiikirira omanyiwo abantu baali bangi akosekategedde naye nga lino manager akozemu omulimu gw'amaanyi tuli basanyufu nnyo ku Freedom City Entebbe Road okutukulyawo Chinatown kino kitegeeza ki manager okubanga mwasaze nogamba Entebbe Road tugiweeyo kino kitegeeza nnyo kikulu nnyo gye tuli kiraga nti
bakasitoma baffe bonna abeekubiridde ebbali batwagadde nnyo era mukuwulire okuba nti okukaaba kwabwe nti jjaamu mungi tebasobola kujja Lugogo tebasobola kugenda Akamwezi biki naffe ne tugamba nti oke bakama baffe bajja kubaako kye bakola era kino kyekimu mu maziga ge bakaabye ennyo era tubasaba mujje mutuwagire era ekintu kino kyammwe buli kimu kigwera wano buli kimu weekiri emiwendo gyonna gyenkana gisigala gye gimu ne gyeri yonna mu branches emiwendo tulina okubeera nga tugyenkanyankanya nabali nabo basigale nga bakola kibeeyagala owempeerero tadduka nagamba nti omusite basaze nnyo nedda tadduka kubeera ne bwe basala wano neeri nga tukikunyigamu sisitimu yemu era n'essaawa zino wenjogerera olw'okubanga tujaguza okugulawo kwa Freedom City wano neeri kati eri kitokota si kisaanikire erugogo ne kwa Kamwezi abeeyo bonna bali mu kuyoola road anabawangalira kuno bubaka kiboyinza obba wakati nga tumaze okugulawo Chinatown abawangalira wano bannange tubeebaza era mwebala okutwaniriza mu maanyi era kino ekintu ffenna tukiganirwamu kubanga bano abakozi bonna be mulaba baana baffe baganda baffe banyina baffe bakuno omukulembeze abadde agambye nti emirimu mugiwa abaana baffe bakuno era emirimu tugiwa era tutuuka ekiseera ne tugamba ava namasuba yani nti oli nti kati wigenda okolere wali ava egayaza yani nti kati gwoli wa Kamwezi abava enakawa bugoloobi simanyi banda wakireka Lugogo wammwe kati kwegamba kitwangwirizaamuuko okuba nti abantu bano basobola okutuuka mangu ku mulimu manager your last remarks eri abantu naddala abawagira Chinatown abasuubula mu Chinatown abagambo bobalekera abannange abasuubula mu Chinatown mujje buli kimu mujja kisanga wano tewakyali bintu byakuzungira eyo ne babanyaga amasimu nti ate mbaddeko wano mbadde ngenze eno ne banyagirayo esimu bwojja wano buli kimu weekiri security eri guruguru kitundu kirungi ne parking njiraba nnene kagamba bwojja wano weeyagala bweyagaze kale webale ntambula n'omukulembeze ono abeera namasuba mbadde manyi balimba owaye oliwo namasuba twali tubuuza twagala abaana baffe babawe emirimu wafunye omulimu kati kwano oba okola ki kolanga kashi wano basasula wafunyeyo gwokolako oba kyalambula ekwani ddiya Helen obeera muno twagala bava eri wala twagala baana baffe nawe oliwo namasuba oli yekwani mukwano Diane nawe oliwo namasuba ekyo kirungi nnyo temukkiriza abantu kuva wala tugenda wali kale najibu genda mu maaso tukulembere ssebo nga bumukulu bwanonya mama kona muziri side ki kona muziri side ki tusobola okuyitako wano tugende mpola mpola mpozi onoonya kijjako wali condom because wanoonyeza discount yakulaba condom zirina discount alina ekirala olaba tetulina okugamba abantu baffe naddala bana Uganda sirimu gyali kati wana obulwadde obwazuuse mu sowaani mu sowaani eyo obulwadde obwo bwe nakuwa omulimu n'ogaana obulwadde obwo kasita ogwa ebbakuli ogwa ebbakuli olulimi lwo lujjamu ebituli egyo bayita batya obulwadde obwo kasita ogwa ebbakuli bukwata olulimi notandika obukubamu ebitulituli kati obulwadde munamu temumanya abavubuka era kyova muganda wange wadde oyagala nnyo okusinda laavu oyagala nnyo okusinda laavu mulimu laavu otalina kugisinda abakazi bakyafu kyova njagala nnyo okunoonya wali galimpita nkuyigirize galimpita je entuufu zolina okukozesa si buli emu si buli emu nti olina gikozesa kigala muganda wange sakala onfeeko tubonyebonya mu bwavu kati wakatandika okufuna kasente muli mutya bannange muli fine kati ndowooza essanyu weeriri wano oli otya gwani mukwano oli wa muno munene munamasuba twagala abaana baffe babawe emirimu wano obeera muno tubeera muno wow that's good ono omumanyi bulungi yani oli akwata video gwekwata serefi awo ensonga muzira bulungi abaana bali smart abaana banyirira wow ndowooza olaba
ekyo ndowooza kiwedde bulungi nnyo. Waaw. Bane mukube ebifaananyi omukulembeze wamwe ng'akyali mu kitundu mukube ebifaananyi. Ndowooza lwa China Town kyekoze omukulembeze ayitaayitamu. Olabye mukulembeze wamwe Jacob Owuya ayitaayitamu. Ensonga muzira bulungi eri yonna. Najibu jangwe no maaso. Abavubuka balina okumanya nti sex kyekimu ku birwadde bikyasinza okusiranya. Walabe kyatuse White Brian. Gwe kyatuse wakidde okyagala. Senga abadde sister wo. Nalabye abasajja abakulu nga beebuuza amagezi nga bagamba simanyi yayidde simanyi bikoze nga yajja biki. Mwana kinyiiza mu Uganda muno. Kizze emabega n'owuli obusungu nga nti naye abasajja bano ddala. Singa mwana yabadde waabwe oba mwanyoko oba muwalaawo abamu batuuse okuzaala abaana tunakuweza White Brian n'ebisitole byabwe bafulumye byekisirusiru omwogezi wa poliisi n'ayogera kiro omulala n'ayogera kiri omulala n'ayogera kiri weebuuze lwaki ssabo so ebintu binnyeka tebigenda mu maaso mu Uganda waliwo ddiini kyentuufu ebaddeyo eyo simanyi naye ko kyoba omanya ebintu bigenda mu Uganda tulina obyegendereza oba omukazi omukwanyi teekako abakazi balwadde mu mubiri balwadde mu mwoyo we ŋŋamba mu mwoyo omukazi asobokeera ku makya ne bamulekamu ejjembe nerikusiranya high five. Hello. How are you? You're too beautiful. What's Thank you. My name is Mariam. Mariam. Yeah. Oh, that's good. Good. Yeah, you have good eyes. Marwadde, are you okay? Yeah. Amasoko gala bulungi. Oh, where do you stay? I'm staying in Banda. Ni Banda. Yeah. Hey, wakulese wano nayo jasenguka. You will shift to Namasuba. This is your mukulembeze. Okay. Yeah. So, mbale nkyagamba abantu balwadde mu byoyo nga omwoyo gwe gwafa n'okwata omuwala n'omwagala within a short period of time omwana nakusirana buli kimu naye nga mukazi wati naye oluse tamanyi owaye tulagire condoms zirudda wa we need condoms obupiira gali mpitawa we need oyo mukuli atutwala wali ki obupiira awali obupiira gwokyali ku ebyo omukulu atutwala wali obupiira so omuntu akwambaza ekyoyo nekikusiranya gotolanga omukazi najja mu bulamu bwo nodda ku zero buli kimu nekigaana okutambula nekigwawo naye nga mistake ebadde emu tuwamwetegereza keki gyogenda okulya keki gyolidde kale ogiridde tuganye olidde but end of the day olaba akapiira bwe buno nosi 15 kano ka 15 kano nno kalungi kagonda obanga ali kugundi kati twawulire kwa kati gwe ebintu bino gwabiruddemu kano obanga ali ku meat park kano kola bakano nga owulira obanga ali kuki ku meat park nyama ku nyama mu lulimi oluganda kano kalungi by the way kali ku 15 ngulya kupeya nkugulireyo yeno peya yeri wa yeno obaka ikamu kambuli kamu kali ku 15 kali ku 15 njagulya Jacob obupiira ngulya type emu ngulya ne kanate kali mu flavor elimu chocolate oba dan flavor kaba mu flavor elimu chocolate omuvayo naye nakalala kike ekirala bagenda kunsabuna njamugulira obupiira kati waliwo buno bwaba na Uganda buno life guard wakansambala life guard ekifaananyi kyamwanyi naffe kati nga gwatandika obutandisi yambala life guard onomala okuyiga njasooka kugulira type zoyagala ziweddeyo zikyali sebo bwamala okugula afulumirawo oba ate bwasigalamu nanoonya ebirala ze zino type oziraba ze zino type kano waliwo kali akendabya ka strawberry kana ka strawberry aga katunda mwena muva mukikola nga mwena muwunya bulungi nga muwunya bulungi nga nomwana mwate yetagagenda kera simanja atekola mu China Town osose gula nkugulidde mu bupiira nze njaganya obulamu bwange life kuteka akagu strawberry ezo ziri mmeka buli mmeka busatu kale teekayo kale munnaye teekayo tugule obulala bonna bulina okuba nga testi zonna nzitambula olaba feva zino kati zino mba mpeddeyo extra long teekawo obupiira awo bwa Jacob bwemugulidde extra long kano ka golodi ka silver
kano sikakozesa nkoko ebyadda sijja kulima naye sinsigo sente zizo nsente zange nakateke bana ndi mugulira Jacob obupiira bwawe soso mugulira wano mu Freedom Chinatown Jacob nsose mugulira bupiira kati kano niyo togula mugaga aguze kano ekintu kya kano nti tekakutuka waliwo obukutuka bulimu obukutuka tekakutuka ate kalimu balage wali Jacob waliwo badde mbadde njagagwa ntulage eri n'aba tekakutuka ate kayinako ne gundi garanti nelikwidde atalwaza mukyala waliwo omukyala yaŋŋamba nze saagala bupiira buwunyisa bubi oyo manya mulwadde teekako ne kano kateekeko mugagga aleese mugagga aguze obuddeyo kondomu zange ziri peya mmeka zimpe wano nzikwate mu izo zibba 1 2 3 4 5 6 7 awo tuli mu sente mmeka peya ziri musanvu se mukama temwina wano kapoosi mwendabira oba tugenze mu bbiri tugenze mmeka egisente tininye nkumabula bwange omasente zoyinza okunzijamu Jacob nkulidde obupiira mu Chinatown Freedom City kyanguliddeyo obupiira weekume Jacob banna tukyakwagala omukulembeze waffe totufaako mangu type zonna nzifunyeko kopi webale nnyo webalire ddala obupiira bwe mbusasudde Jacob weekume kyonkoledde kyakabi nnyo ebbanga lino obadde okozesa bupiira ki obadde ogenderawo nakola abstain reason being nti omanyi ensomye ennyo ebintu byensi njiza ebintu bingi tugenze paka mitwalo 2 mu 2 naye ebiri mu bitusonyo tetulina 2 nammwe 7 aliwo abisasule najibu anaina ebibiri soko tuwa 5 awo 10 tupaka kutasabula mu bwange mpo 10 awo najibu ebibiri anti tugenda bifuna emitwalo 2 mu obulamu bwo mbutaddemu emitwalo 2 mu 2 nkusevinze onsevinze ebitano bibyo bizze gatako 1 2 3 4 5 6 7 ati mu packaging babunjire obulamu bwange obutaddemu buteeka mu kavya tugenda butambula bwe mu ngalo nabo kyokka abantu bagenda nakuze kondomu muno leka nammwe mu bintu byonna ebyo kintu mu Chinatown temwimutera mu kaveera wangi packaging ya 5 buteeke mu nsawo packaging ya 5 this is unfair akaveera ka 5 gomanyisa ebulamu bwensevinze wano ateeka mu nsawo yo nabukwatekakote musabuzaawo naise kwesiga oyinza omukubamu ekituli kaveera nakola 5 simanyi kambukwatemu ekyo kikolera bagenda kuswala mbadde kati batisokola gundi amawulire gaabwe akaveera ka 5 kigenda balabisa kino mutuguza akaveera packaging akaveera ebikyebyo naabo oli akwade seneme bibyo 5 ate bibisimeka anti twale ezo teke twakaveera so akwata tuze kola wano mwatuwaddeme nafuna mwatusasute mnatusasule mago amawulire getubakubira tuguze kondomu z'abachina wadde ng'omuntu awulira nti mwatuguza akaveera ka 5 olide tubamanyi bampi olide tubamanyi bampi muli ate olide tubamanyi abachina bampi si bawangu tubayambye buyambi kwata lisiiti nno giteekemu kati ogenda balaga mpagula kondomu twatateekamu nikanamba bagenda kubuuza lisiiti ogenda okuswaza giteekamu bagenda gikubuuza giteekemu giteekemu naawe bagenda gitubuuza ate batuzze batuzze ku lw'obupiira naawe kabanzize sijja gitwala teeka omuntu teeka muganda wange sigitwala oba tagikwata gireke kale kangikwate tuddawa tugeregereko tudde tumalirize najibu jangu eno mu maaso bannaye wadde kakati kondomu ogamba siibuke kubanga magiza okulaba abantu bazze okushopinga ba hello how are you doing kati kodduka ki watodduka kaki naawe wama oli otya Ni bulungi muli mutaya yes kuna badadduka jangu wano jangu abantu abagamba okolera mu America yagenda mukyeye mu America Jacob bannange ekyamazima kiri nti omupiira tebugulika ate buswaza but at the end of the day ntino bw'obanga ogera kupokya ne sirimu ogera kubeera bwogwo empeka bagamba ogera simira saa 12 nga saa 12 onogikwata ate jukira ereekaana bagirekamu akatako omukazi ajukana akatona ali ku ddagala ekana kakiri mu bagiteeka wow kati eno wali ebyabaana
eby'abaana gwayagala okusopingira abaana buli kimu ebyokuzanyisa teddy bear ebyokulya twambukeko ku maddala waggulu na Jacob twambukeko anti n'ekirango ogyeko okwambala nti wetaasa obulamu n'okuzaalazaala ennyo si kirungi nawona naafu ya biddole omukazi akusaba kiddole nga tolina busobozi bugulya kiddole waliwo ki China town nene kati waliwo kukimanyi ndabirwamu eri waggulu ndaba kyakawalizi tv twambukirawa eno wambukirawa sebo awambuka waliwa wano mu ghetto tuyita mu ghetto kapeti wezirijja kukozirabi ez'omutindo sobadde nkyagamba abaana baffe bali mu kufa nga bali mu kufa ebintu by'ekisiru omwana yafudde White Brian ebyaddala ebya serious ate nga si yasoose okufa bafa naye tetumanya nga bafiiridde mu ngalo ze naye bagenda kulaga nti agenda kubukawo nakyo waliwo ne bali abaana basooka okuvayo ne bagamba nti babatulugunya bajjukira abawala ne batuli mu covid okitegeera ekisinga okunnuma nti no media personality bakoze nnyo okugwa kyamaanyi okubikkiriza kutyanka n'okubuzaabuza okubikkiriza ebibi by'abantu abasinga obungi naye ne weebuuzaamu nga bo singa baganda bajja tunababika bulungi ndaba kusangagira emyaka gyange gye nalimu sitangamu batasobola kunkola naye ate kati naggwawo kati obukulembeze bwewandya sisobola kena makya kwejima mu kintu bale mugamba mutya muli stede vagula kondomu vagula kondomu mugulidde obupiira banana bagakolerawa nawe badde bubi nga wegumya naawe ogenze naako ate nze naviiramu awo anti ambulidde babukozesa nonyagayo oli akulabe eyandese simumanyi akumanyi ye ali awo ku mulyango so bana tukyagenda mu maaso so guys wano mu bintu bya office ntebe weyagala office yo ndowooza wagitereza kati so office yange nagitereza tugende kwali ku bitanda mazongo tezo Njibu jangu eno. Nga muno mulindirawo. Nategereza ina disita ino buliza. Nga bukaaba. Abadde banidde munda. Adaka banidde munda oza ntule ye munakibuga yeka. Olo musajja yatwala mu office ye nantoza mu kiteebo ekiti. Kinempulira ng'emirembe gimpedde. Maladiro sozi kubaawo. Ate musajja kutuuza mu ntebe. Nga mukaisi kanji mu office nempulya nga nfa katugende eno wali entebe waliyo wala kitanda ediro totaddemu kano konna omusajja yenno ina kufa ku kitanda buliri milioni bbiri mu emitwalo 65 mu 15 milioni 2 negwe owulira obuliri bwebbo ate obuliri bwebbo ebyaddala obuliri bwebbo kati nagwe ate gwatasaaga wano kiba kikukolera bulungi nnyo atekiyambako okusunda kaka akasajja ako kalifu okalabaako kasajja kafu ako kaganaganya nakavuma ako kalifu kakujja kugenda kavuma kayingira mu bitalo nikalusuubula bakaba kaddeyo obusente obwekisiru ngenda kangenda bwakasajja goto olifa olikako pinyo ate kyovula akasajja gwe todduka beerawo nzije beerawo bulijjo nvumira ku federation jangu okalaba jangu nvumira wano nga ndaba lwaki oyingira interest takukwatako nakubakize bunamwaya zonna oziridde abaana mu ghetto tebalina mirimu mulabe abakola mwesereze mubyezo obuwumbiza federation muzikozeemu nze ndi wefudisi federation gyoyogerera muzikozeemu ki bilioni 5 mwazikolamu ki nodda ku federation n'onvuma tomanyi lutalo wajje luva kalifa nasooka okukulaba nga kenzo nakulaba mulo kankubuuze ekikulu onvumira ki mwe ne kenzo
mwalya ku nsolo emu ate musumbu waffe abebbali mulina entalo zammwe mwenga mmwe balya ku nsolo egyo Kenzo baye yali eyono naye alabika yali eyo omusajja omukulu bw'ayogera ebigambo mulekera okuleeta bakyala bammwe mu maaso g'abayimbi kati watandika okuleeta mujangu twale wa Kenzo mukwano gwange ndoza ensolo kati okuva olwo Jacob omutuuze ne bw'omugamba Kenzo yazimbye wali kyaki Kalifa Wambwa lwaki Wambwa yayingira mu lutalo namula ku federation ng'anvuma naye ne Kalifa wasyanzijokera kukoze eki buzibu kigale bilioni 5 zembaba wamwazikoleramu ki nze njega accountability bilioni 5 bawaka abayimbi wafunako mmeka nafunako ke nafunako kyakuleeta okunvuma tetwali ffenna ne nkugamba ze nafuna naye abayimbi bali bameka muli bangi bali bameka muli bangi zigabanyeemu bilioni 5 kiringa omuntu wanajja mu ghetto katulwe omusajja yajja mu ghetto n'alekawo miliyoni mmeka bili ninga abantu bali abantu 5 buli omu afuna sente mmeka ne bili ziba nyingi okitegeera nekyekimu abayimbi mu Kampala mukka mulimu abayimbi emitwalo ng'emeka 5 yes Kalifa wali atama Kalifa woli otama ate nalyaki Kalifa bwoli sina nno ke nalidde era Kenzo mugambe nti nno wabeera agabanga ali ampendye kubanga Syria tona bakulyako wabulanze njogera bwogezi maki mazima nti naawe kennyini ne bakuwa ssente ne bakuwa nti bakuwadde biliyoni emu negenda ogigabira abayimbi olowooza ogenda kuwaani okimanyi nti nno tugenda kunyiigira tugambe totuwadde kubanga bangi kyenyinza okugamba bannabyabufuzi abo abakwata ne bawa Kenzo wemubeera mukwata omuwa mumuweere eddala ekisobola okutumala ffenna mukwata ne muwa akantu katono abantu bangi nnyo bagenda okukagabana nga bakuwaako busente buki butono nenga wano owulira kingi kakati kyenjagala Jacob omutuuze bw'oba nga waliwo obuzibu mu federation nga waliwo obuli bw'enguzi mu federation kola fayiro yo nkuwerekereko tugende mu kooti tubawaabire lwaki balya sente zaffe ez'omwewo w'omusolo lwaki balya sente z'eggwanga kubanga olina evidence ne sente ezo baazibawa kukola ki tukeberere baali baazibawa kukola kino tukeberere baba bakikoze bubi wallahi tubakwate tubawaabire mu kooti ukitegeera tuleme bubeerize eno kugamba balya sente ekisokera ddala baagala kufuna biliyoni endala 5 zole biliyoni 10 ensobi gye bakoze nti baagala ziteeka kati mu gundi mu sakozi ez'enjawulo ate pulezidenti woono kyatakkiriza kyoba nti pulezidenti woono ate omanyi lwaki nange sikkiriza bisaka ebyo n'ebigundi by'abayimbi wuliriza twabeera mu covid-19 babalunywa bandi nga buli agende wasali musale ajjayo sente ku bayimbi bafiina ne bakuba sente mu uma yakuba sente nga bamanyi bawa baki bayimbi kati ebintu ebyo byonna ne bitutamatama nga buli agende eri agamba nze nkulembera abayimbi nga bamuwa n'alya kati ovola bwe tuwulira nti atono naye nkisobola ye Kenzo sobola omukwata ne mutuga ne mugamba sente zange ziriwa ze walya wankulembera ne nkukiririzaamu mu ntalo zonna mbaddewo ne nkuteerawo emabega abasajja bakuwa batya sente zaffe n'ozikola ki n'ozirya naye bali nali si balinaako kakwate nakwanta ntya ngende ngambe maama Fiina anzaala mukwate mugwe malago mama Halima namakula nkera ntya nkene muga anzaala gamba mafina bafisiba napenga bafina bayimba Fiina masanyalaze nalikana katonga ndi kubere lya mama wange nga nengera Fiina aina emyaka 38 abaka kuzaala Jacob oba mwaleta akuma akasala emyaka okubega tugende tumuleka ono Kalifa yalya akuzaala watakuzaala anzaala amuzaala jaseka kuba chali wangu sema wesimyewo mpaka fuba wesimyewo watu wesimyewo nzija kunoonya kaluluko hata saa kunoonya nkumanyi president utagenda kukkiriza ndi independent president utagenda kukkiriza wesimyewo wazemna wesimba president wanga Kenzo president wange mu bya federation mu by'okuyimba si president wange mu bulamu bwange Jacob we tutuuka mu bya business ndi kati kukola business ebyo byonna bya Kenzo bibeereri bibye ngani kati wano kunoonyeza abaana fees nze nagamba nti abaana bange mbu temusomola okuba mbu nali sagala kunyiza anko wamwe Kenzo genda kunoonyeza akalulu ngenda kunoonyeza akalulu
nengo mpaddeyo sisobola lyonna bannange sisobola kalifa kookyayo kunoonyeza kalulu bwanga tosobola kikola kulwalira nga nange nali nkozeko ekintu kulwalira oli ku independent oli ki anze ndi wanopo sebo umbrella bakwadde umbrella taata yes sebo taata umbrella gwagirina yes taata sebo taata sebo oli kumulamu taata goli kuki nze kati ekikulu ebibiina mwatusumbuya ebibiina ndi independent nja kujja nkunoonyeza oba kitegeera ndi independent era nze ku bwa road mayor nkubulire gwendeese Nabiira road mayor gwendeese era gwende emabegera nze PR we gwe PR Nabiira era nkusaba tukwataganire wamu Kampala tugiwaddemu abasajja okumala ebbanga ddene nnyo bakaaba bukaabi bakolima bukolimi inshallah no problem ukitegeera nengamba katekeyo mama Nabiira abantu wawa ku president wa Nigi ku president wa Nigi now federation ni Teresa wa Nigi jako kamera wa Nigi tukigenda maaso kati ndowooza waggulu tuvudde Jacob tukirye gwende ku ma TV tugende ku ma TV gano batisatisanya ma TV natugamba ma TV sime nfunye kondom buli kika kyonna tebajja kukkiriza kufuluma nazo so ama TV gano nanya okulaba sente zaago 7.3 nchana musatu segereza tewabi nnyo kyanjawulo tugendeko saidi wano kano kafaani nga kawujja empewo ennungi milioni 3.26 eno gonde ki 75 inch tebagisedde nene ate yetaka topangisa oli wawo ngeriwo kiwala omuvuka bwe yagula fridge eyigula bweti opangisa ate okuze TV nene mu kugistandika ogisu ya bei kwegamba nga tebitegerekeka naye nga kino kyekiri kafaani kano kawugiza bulungi ate kalaga nti tekaleekaana kahisense tekaleekaana era tudde eno mu fridge tulaba kiggwa tulaba Skyworth washing machines weziri milioni emu ku mutolo 18 nagira bagiseera nagirabye omusajja wange wali Proud Japan agirina nungi nnyo namwesiga nnyo omusajja wange nnyo ayina byaddala omwesiga nnyo omusajja wange sikuba ntokuba wadde akuba omusajja wange meka emitwalo 7 masiga 3 aga gaasi n'amasikataseddeka kula eno fulu gaasi mitwalo 5.5 brand ya Chen new frame tasedde mitwalo 5.5 kula tasedde tasedde bana buli ndongo avubuka kababukule endongo kati ne bagizimbira wali mugundi nga wofumbira awo bagizimbiramu batuuzawo obutuuza ekitegeeza Jacob omuntu mbulamu nga buli ekiri wano olina okuba nga okyetaaga mbulamu ate bakola nga tetunakubuuka bino ebintu bino biraba abazungu balekerawo dda bikozesa because bitwala sente bingi ate birwaza ojja kusanga omuntu nga engoye alina ekyuma emmere agiwoma ofukwegamba tetukyali kirina kintu kyetukozesa n'amagezi gaffe n'amaanyi gaffe buli kimu chipusi baziseka busisi kwegamba ebintu byonna tebitegeera za byuma kati kansa gyovala ntegera kubeera mungi nnyo jabujja mu maaso eyo katulina kukola tutya tudde ku nnono abagenda okubeera abagezi bajja kuwangaala naye tosuubira nti tujja kuwangaala nnyo okusingako awo abana abeera abagezi bajja kuwanga batabeera bagezi bagenda kufa abantu bagenda kufa because Uganda kati kansa ayitiridde okimanyi omwana omuwala akozesa after sex pill bulidia mu mwezi ayinza okukozesa obuntu nga 8 naye okimanyi nti akantu akamu katwala emyaka 4 mu mubiri gw'omukazi okuvaamu kati
tebereza akakoseza emirundi 4 mu mwezi mu mwaka nakosa obuntu 12 so toja tuyise nakosa obuntu 32 abagenda kuwangala atya sibe bana bakansa bagenda kuzanga bali mu kansa kateno gym basi bagenda kugundi ku family wano oli mu gym abavuka wabakulije ku table najitola waka bene bile mtu alonkaga ata eli table tennis atukwataza nyakomi za nyi yana ya table tennis kuno kwa babyanga bagira bate tu yabono bunankali table tennis ene bwemuzanyo gwanno mu butabizanya ko table tennis bari kunyumira netebe zikola massage na game daira massage na game so jikoza massage na ko game today once kwa tujirambo datawa wote tatuse today once kwa mtu tuse okujanga yakula kubashesha today once tulabe kati ku side wano ya side eno ya gym awo gym kola mu ku gym bichiwe yagale bakubikonde okuba mu ku gym namenye ko mugongo so akuba gym umugongo gwamenye ko kola ki nali muto nnyo bagenda nayinja akulya jambula kati nga koluka katabi akamu akaina kajambula kakekutte weti kati genda okulinya alinya miss nenvayo ngekitereke tu ne bansibe kisipi osoka nosiba n'okwogera ne kubula ne bansibe kisipi emirundi 8 naye ntugenda kuddamu ntambule naye kulwalira namala ntambula ala okutuuka wano oba oyise ebintu bingi ng'omuntu omwana omuto okutuuka wano wagazibu nze gaali yankuba ekigo bali bamanyinfu okugulu ne kukola bwe kuti kuno kwa sayidi eno nakuwokoka nga kugira bwe kuti naye sebo kwadda naye kumala nekudda nekunuma kuddamuko kana tuva socks twakizito because of omugongo okumpisa bubi nerutu kati yali akola rute abiri olunaku ngenda kukubizo kazokka so rutu olunaku rutu zaki rutu ate ni mwana muto China town yeyo banna abatulaba bwotula eri wansi yonna amatiri gonna weegali amataala weegali ag'omunyumba bedlights zonna weeziri okutwalira awamu munasimanti ndi serebu abantu bamanyi oli superstar nzalizimanti ndi serebu oli superstar muganda wange naye nga kyona kyekiri muganda wange history in making China town tujaniza mu kitundu kyaffe niwe balinyisa emiwendo byatwe tujja bagobera wajjo tegeera kireva yani bagirinyisa wekitemikumweno girinya tujja bagoba yetaaga omupiira kuba bannaye ebiwoyisa amaaso kana twakumanzi wansanze nzi nagwamu kati sawa zino nandibadde kati mu biseera bye nkati wenali myaka gyamu nga sina buvunanyizibwa nesa wano wandi wadde ofunyeewo nabidda kwanga banamenekubona kuzubangu nnyo nakati munange otukawa negamba kati okikozoayita buli wamu ekitufu kyobupiira oguzibu kakati zibu bwe mufuuka ba president mbagambe tina obupiira babuseera buli kamu ka 15 bakaseera babuseera wakati sasira omwana bakaseera ku 15 sasira omwana nabyeko size ya Khalifa kambuze jako bino byonna obiguze kugenda kukola ki byakola abantu banga bebuna mwaya ndi mufumbo lenguli abantu banga bebuna mwaya nade ku size yo Jacobo yabampi nale ku size yo no Khalifa banana Jacobo tobano kajja kukolera oli abalonzi aneda sebo tekisoboka akabanana kajja kukolera banana kubanga nakulaba kunga tunaaba ojukira luli kabanana kajja kuyamba kano kalungi nnyo kakakamu kati endo size yani alwasa iyo alwasa tutalimu muno kale Jacob ampadde bagenda mukwa kamuwadde abagambe abaana bebunamwaya mwena omukulembeze abagulidde obuntu buli muno era abalaze nti yabukozesa era ndi mufumbo aguze bumeka anti kati obuzibu ogenda okuva okufuluma nga tolina lisi sebuwe
buli muntu ashopinga kyayagala mu mutima nekyaliwo edduuka likyaliwo tewali tabu no problem tewali tabu nze oli wange nobere foundation oyo tukyali fedda izero gwekyobuma kiri kimu tudde wano tugenda mu kyaki n'obulala obukuumye siringa nga gwe eyamalayo edda oli ku kyalo kyo omala okukavalinga ngaoddayo waka ngaeditinga ngaogira nze olwo newentema nze nkyali mu kukola naye maliriza nange ndowooza tugende lumu omaliriza nze maliriza tulaga wali siiti zo tuziragirawa ano mukulu mugulidde obupiira mugulidde obupiira banna mugulidde kondomu oyo type zonna yekuume kuba naye ayogera nnyo kitwekuume naye genda yekuume tata Melissa gweolina omwana nze neme kukuzaala hello tuli wano kalifa iyo ngaayita nga buli omu waali akulindidde ku mulyango mukapiirako engoma zolinako tumale okulaga lisiiti tuwa akantu kwe mumukebere byaguze omulaba ssebo ye byaguze notagulira mukyala w'omugaati notatwala mugaatibakamuli kabadde kabanana sagala otufeeko tukyakwinamu essuubi banana kabanana kati ogenze katugende tukole emize egyo genda wasagala ozale baana bangi obere nkulayo ku mawuli ate takyalabirira genda muganda bikutabuseo agende nakukammala ekubegenda tonya ate kalifangoyo bamusasula natusamu egaali naye ate ffe bakyaliibe bulungi nembubi fetumwagaliza kugaggawala afune sente abeere owakabi. So guys, this is Chinatown Freedom City wetubadde mu lunaku olwaleero ndowooza mwenjoyinze betubalaze tambuza ukira togenda nga wakayingira bwoti wetulamu katono notuuka kondo mweziki weziri so kijja kubanga kyangu nnyo okuleka mu kifo kino bwokugula ebintu nga bakuwayo ku Newman's wano ng'olyako ate zabwerere